Edi Mutwe amaze okutuuka mu ggwanga lya America wali okwetaba mu lukungaana olugenda okubeerayo lwa National Platform olumanyiddwa nga NUP Diaspora Convention. Edi Mutwe olutuuseeyo n'ayobuulira ensi nti bannange mukyali eyo, nze natuuse dde eno mu America era ebintu bigendanga bwe nabibala bitambulanga bwe nabisuubira era buli kimu kitambulanga bwe nkyagala era mu abali Uganda muninde ngenda kubanga nzija mbabuulire kye nalabye eno oba bye nalabye eno mu ggwanga lya America. Era nina emboozi yange njitunda bwana na bwansimbi mwenna abaagala njibanyumize ngenda kubanga njibaguza. Edi Mutwe yatambudde ne Sanubiyanli era n'abalala abakulembeze ba National Platform abagenda okubanga beetaba wamaggwe mu convention eno ey'ekitiibwa ey'omwaka 2024 yatandika olunaku olwaleero ngera omukulembeze Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine naye agenda kubeerayo. Ndowooza olaba diaspora leader mukulu Daniel Kawuma Dokitali naye ekintu yakituuse mudda era nga yayiniriza Edi Mutwe watunamuyingiza mu kintu namugamba kale kati saawa yakuyozaayozaako futa lya nnyonyi ate tukutegeeze tukunyikize mu futa lya America nalyo osobola oddifiiringa bulungi era osobola okubeera nga naawe onyumirwa America nga naffe tuginyumirwa era ng'olaba abantu ab'enjawulo basanzeeyo era babamwaniriza bagenda okuba nabo nga balindirira omukulembeze w'eggwanga very soon anetera okubanga atuuka mu ggwanga lino ate erya America ku mukolo gaggadde ogenda okuba makulu nawo ale ogenda okuba nga entanda okulya ekibya nga mwaka guno Bannayuganda bonna abawangalira mu bitundu byonna gye bali bakubeerako ku mukolo guno okusobola okulaba nga ate wamaggwe tuzze eggwanga lyaffe waggulu. Sekretary General Sulongoya naye ndowooza omulaba, muganda waffe Miracle naye omulabye, gamba ekintu kiri tayali taratibu, abantu batuuse dda mu nnyumba mwebali era nga buli kimu kyonna kuba kitambula bulungi nnyo nnyini ddala. Kati nno Edi Mutwe olutuuseeyo mu ggwanga lya America ayogedde ebigambo bino njagala tubiyitabe ffenna ogambe naawe ogambe nti yuyo head of the head. Ebigambo abyogedde era nga agambye bw'ati wakati mukulumya abasigadde Uganda, wakati mukulumya abatanaba kulinnya ku nnyonyi abatanaba kuwuuta ku kadirisa kutegeera mboozi ya kadirisa nga bwewooma nga bwenyuma, abagambye ebigambo era nga abasoomooza era nga abakisekerera ng'agamba mmwe temumanyi byakadirisa, nze mmanyi byakadirisa, akadirisa kanyuma, abaana mmwe temunnategeera, emboozi yange ngitunda, buli omu ategeka ssente zigenda okugula emboozi yange nina ssente ze njagalamu era mugirinde nnyo. Edi Mutwe mwana wa taata otulumiza hati omutima. Agambye twatuuse dda eno biralamu nnyo. Maka Ghetto Speaker Nowa Mutwe Nobert aliho alikyo Jose Matic Firebase emboozi yange njitunda ate bya ddala. Thank you, Mr. President. NUP Diaspora Convention 2024. NUP Diaspora Convention 2024. Free all comrades. Now, mutuwe abantu baffe. Nibyo ebigambo byayogedde era n'atulayo n'ebifaananyi ebyo era ne Bannayuganda nabo n'abaako baka bamusindikira okubanga atuuse mu ggwanga lya Bungereza mu ggwanga lya America era nga agenza okwetaba mu lukungaana lwa NUP olw'omwaka guno gwennyini gwe tuli mu 2024. Nobert ali amugambye boy nkulinze kulika ekkubo Omumerica, congratulations, mazima, indeed you are unbounded by big up blow, mazima, comrade, Commander Eddie, you deserve it. Ayi amangu ago otwesamudde kati otuguza buguza emboozi naffe katugende e Nairobi tutunde eyaffe. You deserve it. Everyone needs a friend like you. Enjoy your lovely Mutwe. Magda Spagame nze nkukutukisa nze
okutuusa kati kyembuuza ani yakuwadde olukusa olutuula kadirisa kange. Okay. Blood kulika obwengula komanda tukwagaza bisima byerere. Kale abantu abenjalo bebo nga bamwagaliza bisima ebyerere naye nga tuli mu kwagaliza ebisima tugenda kufuna obaka buno enteekateeka zaawedde dda mu ggwanga lya America era nga bakulembeze bonna batuuse dda okulaba nga beetaba mu Diaspora convention byonna bwe biri Diaspora convention 2024 era nga olunaku etandika lwaliro nga 8 olwaliro luno si lwe lwokuna lweddo lwennyini nga 8 lwetandika ssaawa 2 ez'okumaliiri ez'okumakyo wangamba eza America wano waffe ziyinza okuba nga mu budde gye bujjaawo tunaaba tubibagamba. Era paka ssaawa 5 ez'ekiro kikyo kyennyini delegate registration desk kweri okwewandiisa kwonna weekuli ng'era ojja kwewandiisa ow'omukyala Elon Nabatanzi ne wamu n'omwami Elvis balikalaba kyo nga bw'okitegedde. Yeyo embeera bweri ssaawa 3 okutuuka bwe bityo bwe biri embeera nga bwetyo bweri buli omu ogenda okuba nga osisinkana buli kimu kye weetaaga era n'okuba nga weetaba ku mukolo guno gaggadde gali kwoleka ogenda okwetabako abanene n'abawanvu era ng'olina ebibuuzo bye weebuuza ku nteekateeka eno olina okuba nga obuuza. Okay, so tulabe wano. Okay, waliwo enteekateeka ez'enjawulo ezigenda okuba mu convention eno era ng'osaanidde okuzifuna. Arrival of delegates contact person Mr. Luzi Kakande wamu ne Mr. Mugera Robert. Convention organizing committee leadership meeting ya kutandika ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'okumakya. Contact persons Miss Helen Nandaula and Mr. Godfrey Nyenje. Leadership training workshop live room etandika ssaawa 6 ogw'omutuntu paka ssaawa 10 ez'ekawungeezi. Leadership training session. Contact person tulina Winnie Mutyaba wamu ne Miss Leila Mutaasa. Outdoor picnic then number tulina 4 Woods East ssaawa 10 paka ssaawa 12 ez'ekawungeezi. Location dam number 4 East D Road north of Devon Avenue Park Range AIL 600668. Contact person tulina Mr. Godfrey Nyenje. Freedom Soccer Cup Olympic Park Schomburg. Ndino ssaawa etandika ssaawa emu ey'ekawungeezi paka ssaawa 3 ndokitegedde. Allocation 1675 old Shamba Lord Shamba ebyo byonna nga bwebirabye. Contact person tina Mr. Kabuye Frederick and Nakabale Joseph. For more information on the convention registration visit diasporanoop.org index Chicago. Kale ng'olina ekibuuzo kyonna kyeweebuuza ojja kukubira oba ojja kunoonya ku muntu ayitibwa ku mwami ayitibwa Godfrey Nyenje ku ssimu 224 280 9419. Godfrey Nyenje mufuna kweyo ate Miss Helen Nandaula yo mufuna ku 518 205 624 oyo Miss Nandaula. Ate ye Dr. Daniel Kauma yogina mufuna ku 654 278 674 oyo Dr. Daniel Kauma naye nga mwogera ku nsonga ezo. See you all in Chicago gye tugenda okubeera no Diaspora Convention Organizing Committee. Twenda kuba mu Chicago
National Unity Platform Diaspora Convention Leadership Training taratatata noze kitegedde embeera ogitegedde era nga kimwe kino okutambula kati mugamba amale tetwabitegedde. Mwena tubakoowudde tugenda Chicago gye tugenda okuba embeera buli omu egenda kubanga etambula bulungi n'omukulembeze Kyagulanyi ajja ali mu kkuba gye ssaawa yonna kuba kituukako era buli kimu kitambule nga bwe twakisuubira nga buli kimu bwe tukyagala kitambule era gwe gamba ku munne agambe munne nti akadde keeko giragira sambya sobola nga tutambuza ekigambo.